Kitalo nnyo ekya Shamim Malende. Muwuliranga bwe ntandise bannamawulire bwe batyo. Bannamawulire bakuba emitwe n'olowooza Shamim Malende yafudde dda, kumbe mulamu atemya bukofu munnange omutwe gwatagumazeeyo. Kati gwe bw'osomako kitalo nnyo ekya Shamim Malende ng'otandika hello munnange Shamim Malende munnange afudde, kumbe munnange naye abaana ba YouTube temulira baggulu, abaana ba TikTok temulira baggulu. Bannange mugenda tukubya pressure bannamawulire. Emitwe gye mutandisanga gizitowa. Kitalo nnyo Shamim Malende. Lwaki takutandikira ku kitalo nnyo taata wa Shamim Malende akoze eki? Afudde. Kale kakati mbufu wemwowo enchene ya leero taata wa Shamim Malende afudde. Naye bino byonna bigenze okubaawo bambi nga Shamim Malende ali mu kujjanjabibwa mu Kenya eyo. So mulaba ebizibu ebityo bifaanana, oli akyali mu ddwaliro ate neeno dadi agenze. Kakati awe wennyini ko naawe katokalinda kusaaba nataka, nina kenjagala okuweeka naye saagala kalinda kusaaba nataka. Hawu abanyama ne basebo waliwo emboozi ezeetambula, naye kati emboozi eno egira neefuuka emboozi neemala neyagala ofuukamu ekiki ekiboozibozi. Munnange omufu yagenda n'alaama n'agamba nze temunziikanga okutuusa nga Eklezia Katolika etuwadde ekyapa kyaffe, era omufu waali ku nsi kuno okutuuka nga ekyapa kikoze ki kizze. Munnange omukyala ye agamba ng'akyali mulamu, katunyumya bigambo bya mufu. Munnange ye agamba mbuno obudde obwo yalina ekyapa kya famire. Kakati naye mbwe ewakaawo ng'alina ebineiba ebirenzirenzi ebivubuka ebyeffujjo, naye okusingira ddala ekivubuka wali ekibayitanga Kimpuuga. Mu Kimpuuga nga kyagala kubba kyapa kye. Omukyala n'agamba Kimpuuga kino nkikoze ntya? Munnange ng'akwata kyapa ekyo ng'agamba kitaasa Kimpuuga kino ekyapa kankidduseewa nkidduseewa, nayagala okiddusa mu wa chairman. Nakala ne ba chairman bano baba bayaaye nkitwalewa. N'agamba ewa mukwano gwange. N'agamba mukwano gwange ayinza okwefuula nkitwalewa. Munnange omukadde ng'agamba nzijukidde kankitwale mu Eklezia muba tubayita beekisikoopi, nkitwale mu beekisikoopi bakitereke. Munnange ng'akitwala mu beekisikoopi nga bakitereka. Kakati mbu omukyala aba ali awo agenda okulaba tabitegeera, agenda okulaba embeera etandika okukyuka, agenda okulaba ate bazimbako amafuta, agenda okulaba ate batemako obuwayi, nga yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Kakati munnange ng'atandika kwekubira mulanga ng'agamba Eklezia bannange byange mubimpe, mumpe ettaka lyange, mumpe ekyapa kyange. Kakati bino bye byampuna. Omukadde ye agamba mbu Eklezia yagiteresa kyapa kye, yagiteresa kyapa kya ttaka. Kyokka Eklezia yeegamba omukadde yatuwa. Muwulira bulungi emboozi eno. Omukadde ya akalambira agamba Eklezia nagiteresa ekyapa kyange. Sole yakalambira kuba kati tutunulira katambi ka video kuba kati omukadde mufu. Yakalambira n'agamba bannange Eklezia nagiteresa ekyapa kyange, ne Eklezia bwe mutyo bwe munkoze ne mbateresa ne munziba ne munziba mwe abaloyi b'emyoyo. Kati ate abaloyi b'emyoyo bagamba tetusobola kubba naffe gwe tuliyo wa myoyo, watuwa, you gave us. Madamu yeerabira yatuwa wano n'atugamba mpadde mukole emirimu gya Mukama, do the work of God. Kakati omukadde abadde akyali mulamu ng'abanja. Kakati bwe yatuuse okufa n'agamba omufu aba n'amaanyi n'akola ekiraamo nga kigamba don't bale me, temuntwala wa bbaale nga sinnafuna kyapa kyaffe. Omugenzi yagaanye okufa, yagaanye okumuziika ng'Eklezia tennawa kyapa. Kati ate n'Eklezia egamba watuwa. Wabula bannamawulire bwe twetayiriddeyo bitutabudde. Eklezia tugigamba yiyi kati Eklezia baba abawa obuwandiike buliwa. Eklezia ng'eringa eraga ate oba babaweera mu mwoyo. Kyeko bamalayika be basayininga something like that. Okitegeera. So Eklezia eringa eraga nti emanye ebintu byedda oli bwe yakuwanga naga gundi nkuwadde ettaka tekwabangako nnyo buki buwandiike. Kati Eklezia ennyonnyola n'egamba nti yasooka n'atuwanga tekuli eki Britain. Kakati ate omune yazze n'atugamba mbu naye ebbanga bwe lyayitawo ne tukukola endagaano. Wala kati bannamawulire tuli mu kusatira tunoonya ekiwandiiko tulabe munnange wawe baawandiika
osanga tutandikira awo. We start from there. Naye ng'amawulire agakyaliwo yo omufu akyaliwo. Omufu tannafa. Bwe twogerera omufu tannakola ki? Omufu tannafa, omufu ayagala bwenkanya, omufu ayagala ttaka lya kika, omufu yagambye teri kumuziika nga tebannawaayo ttaka lye. So kaakati byebyo. Kati nganze omutunuulizi w'ensonga we nnyingiriramu. Ne ŋŋamba ku sayidi zino bbiri omusango tugenda gusala tutya. Eklezia egamba baagiwa, omukadde agamba yateresaayo kyapa. Kaakati budde wa kusala musango. Kaakati nze nga bwe ndaba bwe neetunulamu mu magezi gange gano gonna ne neekuŋŋaanya. Ne ndaba ng'omukadde kale katukitwale nti omukadde yaweekerezia ettaka n'amala kati yeefudde. Kaakati tusaba n'obuwembeefu obw'ekitalo mulaba mutya ng'eklezia eyabawa yabagjeeko. Bw'abanga eyabawa ye yeefudde mulaba mutya bwe mukwata akataka ako ne mukazaayo kubanga eyabawa ye yeefudde. So eklezia ekola loosi era eklezia tekola loosi kubanga eyabawa ye yeefudde watali nti nno mwagula kati mwagula. Wakati singa omukyalo oyo yali yabaguza nga yeefudde mwandibadde mugamba n'otuguza ne kubanga mwandibadde mufiirwa ssente zammwe. Kati eklezia bw'abanga eyabawa ye yeefudde oli yagamba nawe eklezia ettaka kati ettaka lyange I want my land. Kitegeeza eklezia terina kyefiirwa bw'egamba waacha wewe toka take your land. Kitegeeza eklezia terina kyekola kikyefiirwa kubanga eyabawa yabagjeeko kubeera naffe olaba nze mba ne mukwano gwange